Ekitiibwa kirowoozo kyo kiri ki? Waliwo ennaku zino ebibadde bigenda mu maaso wakati wa kanjogere ku kibiina ekya NUP wakati wa abadde leader of opposition saawa eno commissioner ne Bobi Wine principal oba president w'ekibiina kya NUP. Ebigambo bibadde bingi naye gwe nga senior kiki ky'oyinza okwogera ku mbeera eyo ebaddewo era situation ye yalibadde ekwatibwa etya? Osooka n'obuuza nti ako nno kantu katono nnyo kava kugamba mbu oli yatwala obusente mbu miliyoni 5 byatabba bye baamuwa teri yajja ku bantu nti wunabbye era teriyo yabainaga nti yanyaze esente ze basipendinga baaziyisa ne mu bajeti kubanga bazisa mu bajeti mu parliament omwo era mu abo abamukubira enduulu mulimu abaalimu nga baziyisa abatamanya kumanya kiki egenda kukola. Kaakati ekintu ekikulu kiri nti ako kantu katono nnyo tekagaana kibiina kutegeragana era bantu badde bayita munnaabwe ne bamwogera naye bwogezi mu kifo ky'okugenda okukisaasaanya n'okusasamaza buli muntu yenna n'okulaga nti ekibiina tekiri wamu. Nze singa nze President Museveni nandibadde ndi eri nkuba ne mu ngalo ye gurupu yali etandise okunkangakanga kakati baba batandise okutemagana bokka na bokka kakati nti bongere nnyabula bongere okuyomba gyebakoma okuyomba era oyinza okwekanga nga bagamba nti kati ate NUP nti evuddemu ebibeera bibiri ekimu kikiri kiwali nekyakiri wali selfishness eri negamba akulembera kiri yajja okwesimbawo kuba president n'akulembera kiri yasimbawo kuba president mu ngeri emu FDC nayo neyabuka lwakasente mwakulembera oludda neyajja kwesimbawo kuba president nomulala akulembera oludda lwasigadde asimbawo kuba president ne DP nayo ekole kumpi ekintu kyekimu ne UPC ekole ekintu kyekimu ofune ba presidential candidates 10 nga bonna bakanya omu avudde mu kibiina ekimu bonna bali ku ludda oluvuganya asigala akuba mu ngalo naga Katonda yeebale be bannyini abakola etteeka erigamba nti omuntu bw'atafuna 50% aba tabuwangudde kati bali bonna 10 eri anaaba nga talina kantu wonna kafunye buli omu alina kafunyeeyo n'oyo n'afunayo n'oyo n'afunayo n'oyo n'afunayo bubugatta ne buweera tebusobola kuwera 5 kati butawera 5 ono n'afuna 5 mwakamu naga nti obwo mbututte n'abuwangula obwa president nga buwedde so akasonga katono nnyako akasonga katono nnyako kibandi batula ne bagamba nti tukasalira magezi ne bakamalira yonna mu kisenge kyabwe ne mu ofiisi yaabwe nga tebagenze nakuleekaana naye kati oba baleekaana kugamba nti mbalabye bajja kulwanyisa enguzi wano wapi buli muntu yenna amanye. Then akanasembayo nsonga ya retired Colonel Kizza Besigye okomawo mu byobufuzi ng'era 2026 kati already yalangirira dda akomawo. Yalangirira? Akomawo kuba president. Kakati akomawo. Waliwo ekipya ekyakyogera. Kuba Bannayuganda bangi abagamba nti emyaka akyogera emirundi 5 omusajja yeesimbawo. Akyogera. President wa America gwe bayitanga Richard Nixon yeesimbawo omundi ogwasooka n'atayitamu ne wayita emyaka neyeesimbawo ogwokubiri n'atayitamu n'ayita omwaka ne wayita emyaka yeneena neyeesimbawo omundi ogwokusatu era ne batamulonda n'asenguka n'addira ewaabwe musaaja ye California neyeesimba ku bwa gavana ne batamulonda n'akolimira buli muntu yenna n'avumana bamawulire nti baamusuula n'okusenguka n'asenguka California n'adda e New York ne bamulonda ogwokubiri nti ekibiina bye n'asimbawo n'awangula n'afuuka president nakyo emirundi egyo gyonna n'ekyo Colonel Besigye tajja kuterebuka lwekyo naye bali balina engeri enkola eraga nti ekibiina kyekisimbawo omuntu wano n'agamba ntya wano si gwe weesalirawo naye bali bagenda bafuna idea esooka egamba nti
ekibiina kirina ssentebe chairman oyo si ye automatically yafuuka candidate kuba president nedda wano yafuuka olwokubanga yafuuka buli asubwa okubeera chairman amanya nti asubiddwa n'okubeera candidate kuba president n'agenda atandika ka branch akake abeere nga yajja okubeera chairman era yajja okubeera presidential candidate ekyo kibatemyetemyemu era nga ekiri emabega waakyo kwe kweyagaliza ka selfishness kali keŋŋamba the mother of our miseries selfishness bwekyo nkiteeka mu katabo kae ka Unpopular Ideas era ŋŋamba kekaganye African countries zino zonna okumenyawo kyebabunigunyako buli lunaku bona bagaba kale abazungu bakola boundaries z'ensi zonna nga zonna nsobu laba Abanandamu babateeka Uganda Abanandamu basigala Rwanda Abakongo abamu bali Uganda bali Angola Abakongo abalala bali Brazzaville kale bw'ogamba nti akasi kano akamu ffenna tutuule wamu mulundi gumu tutereeze ensalo zino nagamba nti akasi kano akabadde akabano kaggwawo olunabeera president waabwe kaka selfishness eyo tekkiriza abantu nakutuula kugamba nti tuteese tukole ekintu kyogaa nti ekyandiyambye mu kitabo kyange Unpopular Ideas kyemba nteekamu ekintu ekigamba the Berlin Conference of Addis Ababa Abafirika bakola olukiiko mu Addis Ababa olufaanana nga abazungu lwe bakola Berlin mu 1884 oba 94 olwagabanya Africa bagambe nti abange nti abakalamojja bano basalewo Abamasayi abamu bali Kenya abalala bali Tanzania tugambe nti Abamasayi baagala kubeera luddawa tukole boundaries ezirimu okutegeera n'amagezi ezitatematema mu bantu oba tuzijjawo zonna tuzijjewo tugambe nti Africa yiino eri wamu kituufu nze sagana kigambo kyagamba nti Africa bebeera wamu yeeyite the United States of Africa nedda njagala ekosa erinnya limu yokka Africa banoonyera busente bwabwe baga tubutumye Afro bwonna nga bukola buli wantu wonna n'ova n'otambula n'oyita wano n'ogenda mpaka Nigeria ate yakubuuza nti ogenda luddawa n'okkirira mpaka Mozambique South Africa ate yakubuuzizza naye eva wano ate kano akajenje konna kayitibwa independence wavanga wano n'osambula n'ogenda Kenya wayi nga teyakubuuzizza naye bwetwogerera kati akajjanja koli Bafirika nga bafunye akatundu kebafuga kayitirivu n'otuuka mu America ensi nnene okuva New York otuuka California mailo esukka 3,000 n'otambula n'ova New York n'ogenda wayita mu masaza manene n'osanga esaza nga Texas then okwenkana Congo nga teri akubuuza ku border olabula bikipande kakati ova Maryland otuuse mu Virginia kati ova Maryland ogenda mu Washington DC ova mu Ohio kati ogenda mu Indiana nga teri akubuuza nti owange ogenda wa bo balyaki ekyo ekibawo okutegeera ffe kitutalina kakati selfishness eyo kakati nsiibula banaye nga mbagamba nti bwe muba mulonda abakulembeze abajja okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga lye bayita parliament mulonde abantu nga bamanye nti bagenda kukola ku kintu kimu kyokka kulaba amawanga go mu Uganda ganakolagana gatya obulungi ne gafuna abazungu kye bata harmony awatali nkolagana nnungi eyo tujja kubeera ku mbiranye tubeere mu ntalo akasente ke tufuna konna tukateeke mu defense osange nga emirembe n'emirembe tuli mu bwavu na nnaku ku lulwo eggwanga lyetaaga okuba nga linunulwa omulundi ogwokubiri gwakubiri gamba nti gwakusatu ye gwakusatu gwokka oba gwakuna kubanga sebo eggwanga kununulwa kasita mutuuka ku stage egamba tununula ekibuuzo kye kisooka kigamba nti ani anunula ani kuva kwani bannayuganda be baagala okwenunula okuva ku bannayuganda NRM egamba yanunula Uganda yagisanga mu nnyanga
neginunula so kakati tuwulira ate Bobby agamba ayagala kununula ggwanga Besigye ayagala kununula ggwanga kakati kyekyenkugamba kasita mutuuka ku stage y'okugamba nti twagala okwenunula kitegeeza nti mutuuse we munyigiririza abantu bangi aba side emu ye relativity mu affairs movement yaffe wano nti eri abagamba tulina emirembe miyitirivu ne baya bagamba twagala kwenunula olwo tobuuza nti kakati agamba nti tulina emirembe miyitirivu ali luddawa ne bana bagamba twagala kununula ggwanga nabo bali luddawa ekyo kyekikuwa ekirowoozo ekigamba nti temunaba kufuna ntegeka yakwefuga bulungi kasa mutuuka kugamba tuleka okwenunula kuva kwani tuli twenunula kuva ku bazungu ekyo kitegerekeka ne tubeera nga ffe twefuga kakati bwe twefuga awo n'osanga omwaka gwatuka ogw'ensamu ogumu ng'abantu bagamba nti lwaki twefuga ku luno Obote lwabangulwa olwo beenunudde kakati ate ne babeerawo nga yabanunula yali Idi Amin omwaka gutuka ogw'ensamu ogumu Idi Amin n'adduka n'agenda abanunula eggwanga ne bagamba twenunudde okuva ku Idi Amin bannayuganda bebinudde okuva ku bannayuganda abalala Obote nadda nekitwala olutalo lwa myaka 5 miramba okutuusa okugamba nti adduse ne tugamba nti NRM oba NRA enunudde Uganda okuva ku Obote ng'alinga agamba nti Obote si bannayuganda ekyo kitegeeza nti ensi eno gye ngamba bulijjo nti bannayuganda si baagikola tebanne bakutuula wamu ne bakkirizaganya ku ngeri kiddala gye banaagiddukanyaamu ne bagyerabirira ne babeera mu mirembe ne babeera nga okwonna ebintu byakwenunula kukolaki tebikyetaagisa entegeka eyo yebayita constitution entegeka eyo nze gye ngamba nti constitution eyo eteekwa okukyusibwa ku kitundu kyayo ekikwata ku executive ani akulembera akati cardinal idea mu kitabo kya Unpopular Ideas ekyo kyeriko ekyokugjawo akantu akagamba nga tunenunula munye mu kitabo ekyo mulimu n'akantu akagamba nti twewonya tutya entalo ez'okwenunula. How do we get rid of liberation wars? Tuzijjawo tutya? Who is liberating who from who? Ekyo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.